Yes, for additive ujimbaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyige ne kale mwabali mugwankirya omani mbebaza ne bagamba ati muri big nyo kubanga mugi following abagita for additive uji comment section bweri abo bakabontera mu comment section tosigalenga oje kumideko Dr. Amza Sambazi ebyo kubanga bagamba ati muwalawe omuto baby omuto gubakazala omuto amanyikidwa nga Aliya Sebunya ndi mwana wa Dabeni muyimbi muyimbi yimba ko ne Rema kayimba ke batuma This Is Love Dr. Amza bana mawuli babadde bageza kubanga bamusoya ebibuzo nomukolako interview abamubuza ku nsonga eno wabula yabagambe nti bannanki yabagambye kimu saagala kumbuza yabagambye kimusagala kumbuza bintu silly questions ebitategereke ebitagata mawuli gatandikiza mpolampola okubanga gatambula nga basinga bakisimbyeko essira lwatandise ng'olugambo kati bitandika bikulampolampola manye mwana wa Rema Namakula baziba muwa abasajja bangi bamwakukosemu ne walukaga Dabeni yoyo ndozo kalengera kayimba ako yali video ya luyimba lwe bafulumya Rema Namakula kosa na Dabeni. Stay on YouTube platform ojja kwafuna ebisinga ate ebyakabi kati amawuli agatambula okutwalizaamu ku mitimbagano galaga nti ibanayo omugambo gutokomoka ku social media abasinga omwana abakisimbyeko essira bagamba ati omwana si wa Dr. Amza oyo omuto gwe bagamba omuto oyo bagamba ati si wa Amza nti wa Dabeni nti Amza agenda osinkana Rema Namakula nti Rema Namakula nga afuna ddala olubuto lwa Dabeni kati Amza nalowooza nti yafunisiza Rema Namakula olubuto kugambye emigambo egitokomoka ku social media omugambo gutokomoka ku social media onaawulira wabula Rema Namakula tali settled ali ku bunkenke nawe yabadde wa Amis Kigundu ku lunaku olw'omukaaga nga bagulawo ekisaawe ekya Amis Kigundu bambuuza nga ebibuuzo ebitategerekeka bambuuza ku Nyamutolo bambuuza ku ki tali comfortable Rema Namakula buli munamawulire amusanga Eva alina okumubuuza ku Nyamutolo lwakuba mukazi mugezigezi tabiddamu ebimu ne Amza olusi bamanyi okumufunza Rema yasobola abamawulire ne Amza tabasobola bulungi olusi bamubuuza ebibuuzo omusajja tunaddaawo neyebuuza ekyokola nga takitegeera tagaane baddamu Jola bambuuza ebya Dabeni wabula kuno yabagambe bannange ebe temubimbuusa yazise silly questions bannamawulire zibadde bambuuza bloggers zibadde bambuuza ba bloggers yazise silly questions kuno yavuddemu omwasi manye ebbanga eriyise mabega olusi ebbanga eriyise mabega bannamawulire badde bamusanga olusi nga bamusanga ne Rema Namakula nga yakola ki nga yabali playinga yabaddamu yabansalinga ebibuuzo nga yabyansalinga bebabuuza Amza Rema Namakula yakola ki yabimuddiramu omutoyo oyo omwana oyo bazze bamuwa abasajja bangi bamuwako walukaga manyi bagamba nti Rema yayitako ne walukaga abasinga bagamba nti Rema butakakana wantu wamu era nti n'omwana wa Dabeni era nti Amza mbwatwala omwana ku DNA test mbalabe bannamawulire abasinga nga bakola ki bakisimbako nnyo essira nga bagamba Rema nti ye muntu yayitewa Amza n'ayitewa Kenzo wuye wawalukaga mbunaawala wangi nnyo mazze ayita abantu wangi nnyo era nti Amza mbu teyeeyibaala wabula bannange gy'amazima Rema Namakula abasinga tebamwagaliza kalungi abasinga batimu Edikenzo bagamba Rema ne bonaakola otya tojja kuwangaalayo era abasinga bagamba nti batimu Edikenzo nti bwe batambuza ebintu bino okwagala okusanja amaka ga Rema Namakula nzira ne bannamawulire okubuuza ebyo ebibuuzo Dr. Amza nga bamubuuza ebikwatagana ku mwana we nti akole DNA test ku mwana we banyanga bannamawulire bajooga banase bagambye Amza omwana w'oyo omwesiga nti buwo oba okole DNA test yazise silly questions abakuba Rema yabadde na kubavuma boy yabadde kubavuma sikulimba obuuza otya omuntu ekibuuzo bwekityo mazima ddala oje mubuuza otya mwalaali ebya ddala tuba tuzimbye amazima mubuuza otya ebibuuzo bwekityo Dabeni yoyo bayimba kayimba ne Rema
abasinga bagamba Amuza kebeza omwana ku DNA test omwana si wowo oyo mwana wa Dabeni kugambye Rema bamuli left right center kulomukaaga nga buli munamawulire amufunako interview eva alina okumubuuza ku bya Nyamutoro naye nga bonna aba disappointing nga tabaddamu jjukira Nyamutoro yava n'ayita Rema n'amakula ku mbaga yaabwe ne Kenzo ne kwanjula kwabwe ne Eddie Kenzo yamuyita ayimbe Nyamutoro yagamba nti Rema tamulinako buzibu abasinga bagamba wa Rema anagendayo naye nga Nyamutoro yagamba Rema y'omu ku bayimbi abamunyumira abayimbi abakyala b'omu ggwanga Uganda okuddako Bashiba ba Spice Dana abasindi tugenda abakyala bonna nga bagenda banwaji baani bonna bakwanye baddiŋŋana naye ng'agamba Rema yamusingira Dabeni yoyo abasinga bagamba nti omwana afaanana Dabeni agamba nti omwana wa Rema n'amakulu omuto oyo gwe baakazaala oyo bebi kwata takyali bebi kati nira akyali muto oyo Aira Sebunya nti mwana wa Dabeni era afaanana taata we Dabeni kugambye abayaaye batokomoka omugambo wali ku social media bagusazisa Najjolo bagusazisa Majambiya kale onaawulira subscribe atonyigene kale mwabali ekkata Bahrain Oman bagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mujja kumirako Faadi TV Faadi Yugi News KBTV ku Sanek RTV Uganda now zina YouTube channel zange muzifollowing temujja kubanga mwejjusa ebya Dr. Amuza ne Rema amakaga bwe bannange si byangu nayabayayi babali bubi bwe bamusanga bamubuuza ku Nyamutoro Amuza bamusanga kati badide Amuza nga bamusanze ng'ali yekka ne bamubuuza ebya Dabeni omwana oyo nti omwana w'ono omusajja nti siwa Amuza ebintu ne badde byasirika muko n'ebigenda biddamu mpola kubanga byakyakanye ebiseera Rema bwe yazaalira omwana oyo abasinga bamusiba ku Walukagga nga nti Walukagga mbu beyagalako ne Rema n'amakula abasinga bagamba nti Rema nti atambudde mbasajja bangi nti wabanga omwana wa Dabeni abasinga bagamba tebajja kwewuunya kubanga nti abasajja mbu abatabaddemu abasinga bagamba nti Rema nga atabadde nnyo mu basajja era abasinga bagamba omwana result ezikomawo nga wa Dabeni tekijja kwewuunyisibwa naye ndaba kiyinza obutaba kituufu kiyinza okuba ekituufu mazima kweri omwana nga wa Dabeni ndaba kizibu abaana basala omugambo batimu Eddie Kenzo bagamba Rema oyinza okulowooza nti tetukwagaliza naye nti kyekituufu batimu Eddie Kenzo bagamba nti Rema oyinza okulowooza nti tetukwagaliza naye kyekituufu kyetukugamba kyekituufu omwana wa Dabeni era nga timu Eddie Kenzo gamba Amuza totunyiigira kitugamba kituufu abasinga bagamba nti bannamawulire abasinga ababadde babuuza Amuza ebibuuzo nti abasinga batimu Eddie Kenzo ndira babadde banonya bakyankalanyiza amaka g'abannaabwe kugambye bigambo bingi ebitokomoka ku mitimbagano bigambo bingi nnyo ebyogerwa ku social media ebikwatagana ku mwana wa Amuza bibadde byakendera naye kati bizzeemu kwegamba ye Amuza ne Rema n'amakula simanyi oba nafuna ku buweerero olugira nti ate omwana wa Amuza nti ate simanyanga asaba buyambi bweyazala muwala omulala wegamba tebitegerekeka manyi Amuza alinayo omwana naye omukyala yava n'agamba nti omukyala mbutamuwa buyambi abasinga ne bagamba nti omukyala ageza kubanga asaanyawo amaka ga banne abasinga bakiwakanya nga bagamba omukyala oyo akyegwanyiza omusajja nange byebyo ebitambula akadde kano okutwaliza wamu bagita Faadi TV naye nga Dabeni omwana wamu omusibako omusajja watu yoyo golengera mu kifaananyi bayimbako akayimba ne Rema basinga bagamba nti Dabeni ne Rema baludde nga bali wamu era Amuza yagenda osanga Rema nga Dabeni nga baliko dda ne Rema n'amakula nti era n'olubuto lwa Dabeni lwali lwa Dabeni anti n'omwana yali wa Dabeni kwegamba omugambo gutokomoka ku social media mukambwe bitya omugambo gutokomoka butokomusi
tuyinza olaba bina bivuddeyo ku sides eyo. Jimpereka like ate subscribe ng'onyige ne kale. Abasinga bagamba DNA test. Abasinga DNA test. So balembeddeko gy'oli omwana waabwe ana social media girabe edduka. Girabe edduka. Naye nga byebyo mwebale nnyo okuba nga mugifollowinga abasubscribe nga kyamanyi kye mwakola. Jimpereka like tosigale nga ogyekomiddeko mubeere bulungi. Mbagala nnyo mwenna mweraba.